sikyamwagala twale awo wennyini Mado omuhusband aweereza omwaifu obubaka obusembyeyo ng'agenda e Germany naye nga bikwasa ennaku bikaabya amaziga. Mu kusookera ddala kansooka okuyozayoza Ashakama okuzaala bebi okuyita mu lutalo lw'abakyala olw'okuzaala. Congratulations once again. Kati naye afuuse maama. Nga tweyongerayo mu mawulire g'omuhusband n'omwaifu, batiimu omuhusband n'omwaifu bavuddeyo nga bakasukira Miss Damaamu ebigambo ebinene nga bayomba lwaki yaleseewo Mado, bayomba lwaki yaleseewo omuhusband ne mazima ddala abakyala abaagala kibina bina byamukoledde n'asembereza omwana we n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera nga obyewulirirako maaso awo. Mpozi n'ekirala mikwano nsaba kuwagizibwa mmwe ng'ebbanga lyonna lye mumaze nga mumpagirako mulaba vidiyo zange, nsaba ne ku kino mumpagireko mikwano. Nsiba ebirabo by'okukyala ebyokwanjula ebya birthday nga kw'otadde ne gift hampers surprise ez'enjawulo ng'ayagala ku surprise nga mwagalwawo. Valentine's Day etuuse ate n'olutalo lwa Valentine lwonna tubikola wonna kyonna kyoyagala okubeera nga osurprise ngoba osanyusa omwagalwawo, asobola okuba omwami wo, boyfriend wo, omuzadde wo, muganda wo, mukwano gwo n'ebirala bingi. Tukola deliveries bw'obeera nga otuwadde transport. Saba mumpagireko. Naye nga nyongera okubuuzaako nti wasuubye otya, wasuuza otya gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteka video. Nga tetunyongerayo ku mawulire g'omwaifu ne Mado, message enkambwe ekaabya amaziga ekwasa ennyiike gy'amuweereza ng'agenda e Germany. Ngenda kusooka nkutwaleko ewaddiza Luzinda ne muwala we nga muyigiriza olulimi Oluganda. Bannange bino binyumu obyerabiddeko, kakulageko katini ate sobola okubeera nga tweyongerayo. Olowooza ekintu ekyo kiva ku ki? Nyamuhozi yakinyambe. Really? Negundi Olowooza ekintu ekyo kiva ku ki? What brings that? Bintu ki olina okuba nga waliwo ebyakwewunyiza Michelle? Wano ki kyewasinza okwagalawo ennyo? Wano bamikwano bali so bulungi atyo. Emikwano mirungi. Wano wakafunawo emikwano emeka? Nina abamikwano emeka? kubanga nabadde nga ngenda mu somero nga mbadde transferinga wano ne Somero ki wano? Michelle, somero ki wano lye wandigambye nti we mba ndi wano e Kampala ne nandisomedde? simanyi kubanga we nabadde wano nabadde njagala genda mu ssomero kyennyini naye nga maama ne taata tebanjagala kugenda kusomera wano? kusomera wali mu ssomero gye mbadde njagala. So Ssomero ki eryo era essomero ki? Fiena. Naye ndowooza nti bwe mbadde nga nabadde nga sigenze mu America mbadde nga ndi mu ssomero bakiyita Viva College mu Jinja. Ndowooza nabadde kubeera wano. Nabwekityo muwala wa Desire Michelle bw'atyo bwagezaako okwogera ng'agegenya olulimi Oluganda. Nga tweyongedde ngenda kutwala ddala butereevu ku mwaifu n'omuhusband. Wano eno ngenda kusooseza ku mwaifu nga ttiimu Mado emusoyasoya ebibuuzo nga bamubuulirira bamukansolinga boogedde ebigambo bingi naye nga ye akyali awo akyali mugumu. Nze nkimanyi owulira bobe
and I swear goja lowooza olwaleero mbu oli mugumu nnyo n'ekikulidde cause obadde ku live ebbanga ddene ku makya dididi naye ky'oli okukola kati ogenda kuwulira by'osinga ne Mado bw'awulira. It is just matter of time. You get? Zanda gwowaniriza essaawa zino ebyo byonna by'okola ne weekazaakaza kyandibadde kirungi bw'oba ofunye omuntu omulala naye ntamufuna ku internet. You get? Ate n'ofuna omuyimbi ate weekasa ogenda kuwulira by'okusinga Mado. Trust me. Internet ewaga ate essa mangu. Zopa. Yo. Wewe munsuubira kukola ki? Nze sigenda kuvuma, tewali akuvuma. Sina gwe natakinze, sina gwe nata. Kati people come, naye olinga kino, olinga emmana, malaya gwe. Nga tukyeyongerayo ku bigenda mu maaso zaba twendowoozayo mu comment section ku biki by'owulidde byogerwa oba bigenda mu maaso. Omwefu ayongedde n'akumba kwerima alumya ejjiiko n'agamba nti anti social media yebagatta kati kamulabe oba katulinde ekiddirira byonna ebigenda mu maaso. Social media yeyabagatta ate era yeemu yebasabula era nga yongera okukatiza tanaba kubeera nga anoonya Mado kumwetondera n'ebirala bingi binyuma byerabidde kusobola bikunyonyola byonna bimalayo. Teri muntu kukuvuma kozi kyokola okimanyi. Oyina ensonga za relationship zotasobola no, yes. Ekyo kyekyabalemye Dama, relationship obanga mwesobozza ne Mado si nti omuntu bw'okyankalanamu mu relationship n'ofunirawo omulala kuyita baby nkomawo omusajja bw'akobweza ebya sex just gwe kennyini gwayina ensobi ng'omuntu okitegeera bwe mba mwakyankalanyemu amangu ago. Anti social media yeyatugatta ate bwe bayetusabula ate kati tukola no ogambe mu netufunamu obutakkanya biki just weekaza gwe ng'omuntu gwe mwenzi ate gwayagala akaana kakwetondere of which Mado kyakoze kyekifu tajja kwetonda naye ddama ojja tuka ekiseera nga ogamba internet internet teyeerabira Annayi abalala oyo amaze omulala sabula paka kuyisibwa bubi bannange. Nga tuyongerayo ku bubaka Mado bwe yaweereza omwefu obwennyamiza obukaabya amaziga it's emotional naye omwefu ye mumalirivu nga bw'okiwulira era nga bw'omulabye mu vidiyo eyo ewedde. Katugendere ddala butereevu ku bubaka obwo ate tusobole okubeera nga tweyongerayo ku batemu Mado abalala owulira amagezi ge babeera baleese. Nti omukwano oluusi tugufuna tufunye n'enkovu. Mazima gali nti gwo ne wegukera ku makyanga gwabulira. Enkovu oluusi zisigalawo ntuzitunuulira nti guno gwali mukwano. Wabula mu bulamu bw'ensi eno bw'obanga okyasobola okukavalinga ensonga eyo ereme na kutuuka ku biwundu ereme na kutuuka ku lekasika bambi nkusaba gikole. Ayino nkimanyi osobola okutegeera ensonga eno bwe tugyogera. Lodi yawandiika ng'agamba nti nze Mado nnyinza okuba nga sina na bingi bisobola kundeetera kusigaza masekati g'emikono gyange. Wabula amazima gali nti omutima gwange gwebikudde gy'oli lwa nsonga bwe nakufuna nalowooza nti ndi pulmonary artery oli pulmonary vein gyendi. Naye munnaye tomanyi bwe kiwulikika kubanga owulira nti ekipapajjo ky'omutima gwo batandise ekyabuluza mu kiddeerudda. Sigaana bingi bye basobola okulaga nga bisinga byenkulaze. Wabula amazima gali nti mu butono bwabyo mwe mubadde mugenda okubira ddala ebintu eby'amaanyi mu ebyo. Ebiseera ebisinga ebyawandiikibwa bigamba nti omwesigwa mu katini ne mu kinene alibeera mwesigwa. Amazima gali nti gaaya akwagala n'obulamu bwe. Oyinza obutamanya, oyinza obutategeera, oyinza okubuzaabuzibwa. Wabula mu bulamu bw'ensi eno omuntu asobodde okuvaayo n'akyatula nti nkwagala mu lujjudde lw'abangi. Abalala bayinza okuba kubafunidde confidence
nenga amazima gali nti Lodi yakwagala ebyaddala madali mukwano era nga mutufu omutima gwe gwonna awulira nga buli kyakola akwagalira ddala mesidamamu ekyo sigenda kiddamu era sigenda kirumamu Lodi yakwagala era nga liwiringa okukola buli kimu kyonna bambirabirako ebyo ebitono byazakola osobola omusonyiwa ne wabanga waliwo ensobi mu bulamu bw'ensi eno tuli bantu abatambulira mu nsobi wabula bambi tweyigiriza okusonyiwa naddala abakyala mazima gali nti omusajja asobola okukola ebintu nga 100 naye ekimu ne kimujjamu era n'owulira ng'omukyawa bapulitenders basobola okukola bingi naye tebasobola kukavalinga mukwano gwa ddala ekyo nkubuulira era Lodi ng'agamba nti ayinza okuba nga tali mu kifaananyi kyabo be weegomba wabula amazima gali nti ali mu kifaananyi kyabo abagenda okwagala ebyaddala era ng'agenda kukubeererawo kama mbaaya nembaaya abantu nga bwe babaagala omanyi teriyo sayini ya mukwano gwa ddala ng'abantu kubayiwirawo mubiri ng'abantu kusiima kapa eyo kiba kiraga ne Katonda yennyini akikonyemu omukono ebyawandikibwa nga bwe bigamba nti alaba omukyala okumufumbirwa alaba kirungi era afuna okuganja maaso ga Mukama Lodi yafuna omukisa era yafuna okuganja maaso ga Katonda abantu ne bamwagala bambi abangi bali bweru abangi bali muno naye nga kiraga nti Katonda yali amaze okikoonamu sitampu naye mune tujjukire nti sitaani bayibuli egamba nti sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza tetukkiriza munnaye kufiibwa kinene olw'okuba nti tululakanira akatini akafaananye ng'ekinene mu maaso gaffe njagala olabe nkugambye eddeno yakaaba n'amaziga n'agamba kweri lwaki bino bigenda bwe biti ddala naye mune tujjukire nti sitaani bw'asitula enfufu Mukama asitula omutindo ddeno totya akaseera k'okusitula omutindo katuuse era oba oli awo keekano nabagamba ku nsi ya Katonda muhabati gusobola obuzaabuzibwa naye tegusobola kubulwa kkubo ttuufu era akaseera k'ekkuba ettuufu kanaatera otuuka sobola otuuka ku destination yaffe Mado gwe manya kimu nti mune tugenda kubeererawo ttaano waffe bambi tuvudde wala n'omusajja oyo tuyise mu bingi walaayi naye nga kyo ogenda kubeera nga hiro wa misidamamu ekyo tukimanyi lwa nsonga obikoze ogenze mu bivulu n'ekifaananyi oyambadde amasaati oli musajja akoze buli kimu kyonna n'ogera n'olaba ne ku dota waffe bambi si bangi ababikoze abamu baagala showbiz wano ku intaneti naye gwe okoze ebintu ebiri passion emutufu ebitateeberezeka Mado osobodde obikola one love brother tugenda sigala tukwagala lwa nsonga osobodde okwagala omwana waffe ati Mado obusungu bungi era bw'ati yagenze mu maaso ne boogera ebigambo ku mwife ne boogera okulabula Mado weewuliryeko kano kalumamuko bw'oba omanyi toli ku bwangu nga topakuukiriza va ku mukazi yazaalako gwe nga tozaalangako muveeko olw'ensonga zino wammanga ensonga esooka babeera hatchless baagaza bigendererwa tebakyakulembeza mukwano bino sibanyiraavu gy'obeerera ng'otijja tebatijja baba baalabaalaba dda ensonga ey'okubiri tolibeera na mukazi yazaalako n'oba nga gwasooka ku mutima gwe basoosaayo baana nabo baakubiri abalala ne mulyoka mugoberera kati omanye ekyo kye kitegeeza kati omukazi funa bunene obwana buno butanalaba buno bukyasindasinda busindogoma kafune katandike gwamanyi pambana nako naye omukazi eyazaalako boyo olina omufuna nga weesibye bbiri olina okunywera oyo no bwati wagambye ate n'omulala agambye bwati okkiriziganya nabyo oba nedda kozesa comment section otwe endowooza yo okuwasa Kadaama nnyo obutwa n'enfa nze okuwasa Kadaama nnyo obutwa n'enfa Kadaama ogenda muwaso akusuula eddalu Kadaama leero akulaga nti ategeera enkeera n'agwa eddalu gulabira kuno Kadaama wa Mado leero ayagala Mado ate Lama bwajja bane ne bwaba content yes ne bwaba content tube mu reality ne bwaba content Mado akulaze nti asana okusiiga ebifaananyi Mado akulaze nti nno asana okutwala t-shirt yo n'agiteekawo ku show ya gundi Mado akoze buli kimu naye ate Lama bwajja era n'omanta alaba oti be smart manya nti content gwokola ne Mado atambula nnyo okusinga owa Lama abantu bagenda kutwala ng'omuyungwe yoyo Kadaama original mumwiza okoloza yabeera mu content naye Kadaama muntu mwangu wa kuwugula
olutalo tulukomye olukyagenda ddala mu maaso nga kwotadde Godfather naye aluyingiddemu bw'ati bw'agambye. Ensonga 5 lwaki omukazi eyazaalako si mulungi era mbagamba nnyo mu mwewale. Omukazi eyazaalako si mulungi naddala ku gwe omuvubuka atazaalangako. Bw'okizuula nti yazaalako teekamu nnamba emu omasuke nga kamyanso. Myasa bumyasa. Giwa omugere nnamba egi. Ensonga ziri 5. Anyiiga n'anyiiga. Zira abakazi abazaalako banyiigira. Era namala bansanga mu kasonda. N'akagumba kayinza obutalabika. Number 1. Omukazi eyazaalako tanoonya mukwano. Tanoonya laavu, anoonya bwetaavu. Bwe kasitobera ng'osolomala obwetaavu bwe, laavu yejjirawo. Olunaku lwokera n'okendeeza mu bwetaavu ng'atema. Obwetaavu obubeera bwa mwana oyo. Bwe kasitolaga ndosobola olabirira ono omwana, laavu yejjirawo. Number 2. Omukazi eyazaalako takyawa bba. Okozesa ebigambo 1000 okwana omukazi eyazaalako. Bba bwe bakyawagana ne babula n'okwegwa mu malaka, akozesa ebigambo 2 okuddingana n'omukazi oyo. Just kuwangayo obusente bwa mwana, fees biki jango leto omwana mulabeko nga baddinganye. Era tebewalagana lubeerera. Ne bwagenda waabwe wakaba kimukuutya ndo taata wa mwana wo. Oli taata wa mwana wo. Kadobero baagala aba mu nnyumba yo. Number 3. Lwaki omukazi eyazaalako si mulungi ku gwe atazaalangako. Mu baana 5 bakuzaalidde mulina okubeeramu omwana gwe yazaala eri gye yasooka nga yamukusiba. Kuba omwana omutayala mu kika, ono omusajja gyali bw'aba ayinayo ku baana ne famire nga teyafa bufi. Ono omwana we bw'agenda eri bagenda mumuboola kuba aliyo ogwo. Ekyo buli mukazi akimanyi nti omwana omuzaala omu mu famire yewaabwe mu kika ewaabwe abonaabona nnyo. Kale abakazi bagezi. Mu baana 5 b'omuzadde mukubeerako 2 oba omu ow'eri gye yasooka ozaala. Naye ate gwe obalabirira gwe obaweerera kuba taagala okimanyi. Ensonga endala ey'okuna omukazi eyazaalako. Gwe kasita okkiriza nti omuwasizza bwe ppa, ye aba akimanyi nti ewammwe tebamwagala, mikwano gye tegimwagala, alwana nnyo akugobe kuba eŋŋanda, akugobe ku biki, kuba akimanyi agenda kukukyaya buli muntu, kuba akimanyi tebamwagala. Ayina of making sure nti abakukyaya baleme kuddamu kubeera naawe. Akuggyako abantu akwavuwaza olwakumalawo. Number 5 esembayo ku mukazi eyazaalako. Omukazi eyazaalako abeera amanyi essaawa yonna mwawukana. Kati buli kyakola kyonna amanyi mugenda okwawukana ng'oyina w'omulesse, toyina mmuleka nga wali. Bwe kuba kutabuka nga talina kyabadde nakyo, at least ennyumba agisigaza oba ebintu by'omu nju mba mupangisa byonna bitwa, naye kuba ku poliisi mutuuka ne weewabawa mugendayo. Kuba tayagala omuleke mu nnyanga gye wamusangamu eri atalina kaayina. Kati gwabeepikira. Godfather ye bw'atyo bw'agambye tutendooza mu comment section oba okkiriziganya naye oba nedda. Nsaba otuwa okuteesaako kusinziira ku bula video kuva gyetandikidde paka gyesemedde. Nyongera okubaza gwe nawena tutte obudde bwo nolaba video yange kuva gyetandikidde paka gyesembye nolaba obulango nga tobusikipinze mukwano. Siima nnyo zimira ddala nsaba Katonda kwekyosinga okwagala. Ate nno nyongera okujjukiza era okusaba kumpagira okubeera nga ate nkujjukiza nti nsiba ebirabo by'emikolo gy'okukyala nga kwotadde n'okwanjula wamu ne birthdays, surprise ne gift hampers bina mbikolako. Kambeyi kasamsam era kakuteesa. Jangu mu inbox ku enamba gyalaba ku screen yo twogerezeganye ate tubeere nga tukusanyusiza omwagalwa wo yenna gw'obeera oyagala okusurprisinga. Channel Media Kwali, subscribe for more updates, like, share and comment. Tubeera biro okunyiga notification bell obenga notified bwe nteeka video empya.